Okimanyi nti oluyimba lwa Jose Chameleone baliwa luyinza okuvaamu akabasa? Je luno oluyimba lwa byabufuzi oba nga luyimba lwa bulijjo? Bino n'ebirala birinde sawa zino amanya ndibozi bampita ntambi jimuzera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Olunaku wiki eringeemu Jose Chameleone bukyanga ata oluyimba baliwa. Oluyimba olwo lubadde lutraininga somewhere more especially ku internet ate nga lwaliko ku YouTube channel mu kifo ekisooka okumala 2 hours. That means luyimba si lutono. Olunaku lwaleero ebibuuzo bingi ebiri mu luyimba ku luyimba luno era oluyimba luno abantu beebuuza kiki kyeluliko. First of all kyetwebuuza nti oluyimba luno lukarinze ate Jose Chameleone yayaga ku preachinga ki mu message yali ayisaawo mu luyimba luno. Abasinga bagamba nti Chameleone oluyimba luno yaluyimbidde chaliwe Bobby Wine nga amugamba nti baliwa nga ekoledde indirectly abagamba abantu ba bulijjo nti temulinda kubabuuza nti mwaliwa ng'ekoledde ng'olwo Bobby Wine atudde entebe ate nga at the same time Chameleone mu luyimba luno indirectly attackingamu Bebe Cool ng'amugamba nti waliwo abalya ku bitole nga gwe obulamu bukusibye olujegere. Abatunulira ebyobufuzi batandise okwebuuza n'okuba torch mu future ya Chameleone musical newa oluyimba luno we lusobola okumuteeka. Oluyimba luno fenna abantu abasinga babadde bamanyi nti Chameleone muwagizi wa gavumenti era nga abasinga bagamba nti muli wankwe, naye tujjukira nti gwali mwaka gwa 2012 Jose Chameleone yata oluyimba mwoto. Oluyimba luno lwayogera ku bintu ebisinga obungi ebyali bigenda mu ggwanga. Ebiseera ebyo sukaali kiremu yali ya mutwalo. Wano nno Chameleone yafuna okutiisibwa eri abakulu mu gavumenti abamu. Chameleone in that period okupanikinga ennyo n'akubira bakyalibe omukulu eyali mu poliisi ebiseera ebyo baali bamuyita General Kale Kaihura. Yamubeeramu n'amuwa obukuumi, yamaliriza era akoze ne project eyamuviirako akabasa mu bantu oba oyinza okugiyita tubonga naawe ng'agezaako okuzibitira ebituli. Omubuyaga gwa people power guze abantu babakuba obucupa ku stage, naye yenyigidde mu byobufuzi atadde oluyimba baliwa nno. Oluyimba luno oyinza okulowooza nti luyimba lwa bulijjo, naye ate bolutunuulira oluyimba luno lwa njawulo. Oluyimba luno omukulu okumanya nga yatutte obudde okuluyiiya. Oluyimba luno lulina mu style etera okukwata abantu ba wansi omubabiri oba giyite zuuku. Mulimu amaloboozi agasaakaakiriza n'agawoomerera era nga tusuubira nti oluyimba luno lwa backing saha. Oluyimba luno lwogera ku bintu bingi ebigenda mu ggwanga naye nga lulabikanga olukunga omuliro. Kati twebuuza oluyimba luno we luba lusupportinga Bobby Wine ng'abantu batandise obigamba future ya Chameleone eriwa? One, Chameleone alina okwekaabira because Chameleone alina namba era abantu bamufollowinga. Kyensuubira nti gavumenti ya President Museveni gye yali akoleddeko gy'amanyi emumanyi n'obulungi tesobola muleka kyekimu, era wano wengambira nti Jose Chameleone alina okwegendereza. Luno oluyimba lusobola okuzuukusa emisango Jose Chameleone jaze akola kogata n'ogumu
ogukyamuddusa emisinde ogumusuza obutateredde gwe gwakalamagi. Ate nga luno oluyimba Bobi Wine bw'avaayo nalu embracinga lulaga lusobola okutwala n'okulwaninga political career ya Bobi Wine okugiteeka mu marriage far away, because bano bonna bali great. Ate nga saawa zino Bobi Wine kyeyetaaga, Bobi Wine yeetaaga Chameleone alwetaaga. Chameleone akubuuza baaliwa ng'ekkoledde, baaliwa mwaliwa, akugamba nti Bobi Wine bwe yali atandika okwenyigira mu byobufuzi mwe mwaliwa, lwaki muzze okutandika omusuusuuta ng'ali ku bwemupi? So luno oluyimba luyinza okuleetera Chameleone obuzibu, right from his music career, political career n'embeera za bulijjo. Kiteeberezebwa nti Chameleone agenda kola concert mu mwezi gw'okusatu, era concert eno abantu bangi bagyesunze naddala mu byobufuzi. Ekibuuzo ekirala ekiriwo kigamba nti gavumenti enaamukkiriza okukola concert, kuba jjukira nti ne Bobi Wine baamugana okukola ebivvulu. Gavumenti ya Uganda bw'obanga olaga nti oli wa opposition ofuuka enemy. Bantu bangi abazze, especially abayimbi abazze bafuna obuzibu mu mawanga ga Africa nga benyigira mu byobufuzi, era okujjako wano mu Uganda tukyalina akalembereza. Gwali mwaka gwa 2006 omukungu Lucky Dube e South Africa yalaga interest ye mu byobufuzi. Mu 2007 omukulu oyo gavumenti eyali eriko yamupangira ne bamwokya amanda oba bamukuba amasasi. Waliwo rapa omu ali mu kuwennemba n'omusango mu Kenya eyo, yakata oluyimba olukyasinza okubeera olw'ettabu mu Kenya lwa political. Sawa zino Chameleone akiyingidde. Ekibuuzo kiri nti anaamalako nakyo oba taamaleeko nakyo? Bino n'ebirala byoba olinda mu episode yaffe eddako. Nsigadde ntambi Jimzo, weekuumire ku Uganda mu Kamoli. Subscribe, sharinga. Bye bye.